Lawyer Katikkiro waffe munnamateeka ali mu kutambuza mwanyi za sali musale olw'okuba Abaganda babatadde mu deception bali awo bagoberera bugoberezi. UgandaEyenkya N'otuuka n'okunuunamu Abaganda omusaayi ogutunde. Yelinda Omusaayi ogugibwa mu Baganda Buganda egusitowalingawa ekigugenda mu malwali gwani Bannayuganda bonna ate guno abagwa Abaganda bokka. Lwaki togenda eggulu n'ogusolozaayo? Ebyo Abaganda bwe batabitegeere, ebyo Abaganda bwe bataazuukuke kubitegeera, Abaganda bwe bategobeeko bintu bya buyaayi. Mwami iti mu Uganda tulina Nakasero blood bank era gye gulaga ate ga Buganda ye gukuŋŋaanya okukubiriza abantu obwo omusaayi ogugenda mu Nakasero bank Buganda ye gukuŋŋaanya. UgandaEyenkya bwe mubanga abawummulamu ne babaleetera enkuuka, bwe mubanga abawummulamu ne babaleetera amazaalibwa, bwe mubanga abawummulamu ne babaleetera amatikkira, naye nga byonna biri nonsense. UgandaEyenkya so obubaka bwolaba obumu ku obwo Ssaabasajja Kabaka bw'atuwadde mu mwaka 2023 abantu bakwata ebintu ne babizanyisazanyisaawo. Era kati omulamwa gwa Tobongoota gwakomye. Naye nga bw'owulira kiri ndowooza mu Bayibuli akuuma Isirayiri takola ki? Kitabongoota. Akuuma Isirayiri takola ki? Kitabongoota era teyeebaka. Buli kiseera abeera ali awo kutaasa Isirayiri. Kati Abaganda be bagamba temubongoota kutaasa buki? Buganda be bagenda mu nkuuka ne banywa omwenge ne basanyuka ne basuze mu bbinu bakeddeyo bazzeeyo ku makya nga n'abamu transport sente tebakyalina bwe baba tabongoota be yagamba baleme kubongoota. N'abamu abatabongoota babaddeyo naye wobabuuza kiki kye mwalabye? UgandaEyenkya enkuuka omusajja waagendera ne mukazi we n'atadda naye, eyo gye bayita enkuuka. Enkuuka woogendera n'ebintu byo ne babikunyagako byabulidde wa mu nkuuka. Kali bw'okwata n'obubaka ate era mu lubiri obugasa abantu n'obufuula obulango n'obufuula ebbinu, kati abantu ne bajja nga zimaya Tobongoota. Saaba abadde mu lubiri emmengo mu nkuuka obubaka buno ekikyabadde irrelevant kyali tekigwanidde. Be bagambye obutabongoota bali mu kunywa ne bakugamba jangu osasule omutwalo gumu n'ekitundu mu nkuuka gwoba tobongoose. UgandaEyenkya nobba ku Baganda sente zaabwe, nobba ku Baganda ettaka lyabwe, nojja n'otandika n'obbabako omusaayi. Lindako omusaayi bujjo gwe tuwaayo bagutunda butunzi. Mbuulira nti Buganda blood bank yeeno kuba okuwaayo omusaayi kyakyeyagalire oguwaawa nze nga wamala nti mpaayo omusaayi kyeyagalire oguwaawa olina obukakafu nti abakulu batunda mutunde. Nze njagala ombuulira akuggyako muki? Omusaayi yani kagwa ndagala. UgandaEyenkya ng'olwaleero bw'osobola okumanya nti Mmengo eguza gundi kalungi ettaka lya wano ku lubiri okuliraana Butikkiro biliyoni 4 ne basazaamu ebyokulimuguza n'asaba biliyoni 8 era zigibwa mu Buganda Land Board zisasulwa kalungi. nga bamusasula ate zaaki anti bamuguza ne bamenyawo endagaano ettaka ne balimuggyako. Kati ayagala ssente ze nga zirimu n'amaki n'amagoba biliyoni 8. N'Abagereka bagitunda biliyoni na biliyoni z'otomanyi zaakola ki zaalagawa. Olubiri lwa Kimera ebumera balutunda biliyoni 10. UgandaEyenkya olwaleero bayinza okuba nga
zino ssente n'ebintu ebibbiddwa olwaleero biri mu biliyoni na biliyoni olwaleero wano mu Buganda. Bino eby'emikago egyogerwako mu kiseera kino biyitiddwamu okubba ettaka lya Buganda, ebyobugagga bya Buganda byonna bibbiddwa abali mu bulanga awo. Abakugamba tukola emikago, tussa omukago ne Airtel, tussa omukago ne gundi. Okuba n'emikago gyokola nga bannansi tebamanyi oba abazzukulu gitegeeza ki? Kakati otugamba esimanya bavuma emikago tukole ki? Nenyongera okujjukiza nti gwe eyeetaaga of course abagenda okusiigira langi mu ggwanga Uganda, ali mu kibuga Kampala, ali eweerwa eggwanga nenga business zo zikolera mu ggwanga Uganda, osobola okwekwata bannaffe aba Ebenezer Painters basanga mu kibuga Kampala, era basobola okubeera nga basiiga ekizimbe ky'olangi okwetoola eggwanga Uganda wonna. Ojja kubeera ng'owuliziganya n'omukulu Lule Joseph ku namba z'essimu ezo, okubeera nga mukwatagana bulungi nnyo, asiiga ekizimbe kyo langi egenda okusikiriza buli muntu, ekuweesa ekitiibwa, ekizimbe ekikuweesa ekitiibwa olwa appearance saako n'okuwa look oba face, ekizimbe kye kigenda okuteeka bizinensi yo ku mutindo ogw'ensi yonna, beba Ebenezer Painters. Brand Pro Property Services Uganda Limited, omukulu Ivan yantegeezezza nti mwabali e Dubai, yes, estate sales zolaba butereevu nnyo, ziri available. Osobola okubeera nga naawe alinamu ku ssente bangu yagala lyeso genda maaso okukolera emirimu gyo eweeru w'eggwanga naye mu Dubai n'ensi endala nga UK, USA, saako ne India. Sofa osobola okubeera nga ofuna ennyumba, yes, saako n'ebintu ebigwa mu kkowe erya real estate mu ggwanga Uganda. Osobola ofuna ploti oba ettaka wonaakolera emirimu gyo, business oba okulima oba okulunda n'ebirala byonna, era ojja kubeera nga obeekwata Brand Property Services Uganda Limited, na buli kimu ekyekuusa ku nsonga ez'ettaka ojja kubeera nga obeekwata. Weetaaga musaveya, weetaaga ki, buli kalonda yenna agwa mu kowe erya real estate ojja kubeera nga beekwata Brand Property Services Uganda Limited. Mbaaniriza abali ku mukutu Uganda Eyenkya, mwebale tugobera n'otuwa obuwabuzi. Comments ezo nzaagala nnyo, buli lunaku nzibeebaliza olw'ensonga nti zindaga nti bye tuweereza tebigenda bugenzi bw'ebityo, bitulaga kye tulina okuzzaako, oba mutegedde oba mulina we mutategedde. So nzaagala nnyo feedback eyo etukolera. Nze muzzukulu wa nga Moses Wamala, nyongera okubakulisa omwaka omukadde ate era ne mbaagaliza guno omujja gubeere gwa ssanyu, ebisoomooza bijja kubeeramu, era nsaba tuleme kubidduka buddusi, naye tusobole okulaba nga tubyeŋŋanga oba tubikwata mu ngeri eyinza okutufuula abawanguzi. Ngenda kubeera ne ssaabawandiisi w'olukiiko lw'abazzukulu ba Buganda International, naye ejja kubeeramuko speed entonotono, naye mujja kuba mbasaba muwulirize bulungi. Omulama gw'eno tugenda kwongera okuba tooki mu puroguramu eyo gye twaleka emabega episode yasooka nga tumalako 2023 ey'okuba tooki mu mwaka 2023 ogwa Buganda. Buganda etambudde etya, esenvudde, ezze mabega, erina byetuuseeko, biriwo ebibadde mu mwaka ogwo ebyoleka nti ddala kituufu ekitiibwa kya Buganda kitwalibwa ku musingi oguddako. Have we upheld, oba tukiwanise waggulu oba tukizizza wansi, bingi kwegamba okutwalizaamu twaga tukube tooki mu Buganda nga bwetambudde omwaka gwe tukubye emabega. Kyekino ekitundu ekyokubiri, era abaaweereza obubaka muli bangi nnyo. Mulimu nammwe abaabuuza ebibuuzo ne bitulaga nti ddala kituufu ate twetaaga tubikolere program. Gamba nga waliwo okwesa ennya naye siri ettuufu user kiriwo ekityo, naye wagamba naye nze ngamba nti Kabaka ayinza okuba nga alina byateesa ne Museveni mu nsiko gye baali eruweero. Kati ffe ne bwe tukola tutya, ne bwe tunaayogera kitumala budde, ejja kuba nno program ejja kubeera nnungi nnyo. Waliwo eyali agala Charles Peter Mayiga yeetaaga alekulira ave Mmengo,
abaana basuula ennono, abaana tebakyategeera. Waliwo eyabuuza n'okubuuza nti ddala bino ebyogerwa kiraga nti Kabaka ali mu buwambe. Ekyo tujja kitandikira kuba tujja kutandikira olwaleero mu abalala ku puroguramu eyaliko Kabaka abikooye eyo ze comments oba obubaka obwo mwe tujja okujja programs endala mu maaso awo ze tukkiriza nti ebibuuzo byammwe bigwanidde okubeera mu program. Mukadde wange nsaba osooka otulamusize kuba tulaba ku mukutu tugende mu maaso mu bufunze obw'ekitalo. Okay, njagala okusooka byonna okwebaza Mukama Katonda eyatufuula abakozi awamu naye ate era awambaatidde obulamu bwaffe n'ayongera okulaga omusana gw'ensi eno ogwaka. Njagala okwebaza omuteesiteesi bonna n'omukutu gwaffe ogwa Uganda Eyenkya olw'okuba omulimu omunene gwe mukola okututuusaako obubaka buno ate n'okutunoonya mu buli kanyomero mulabe nga wabaawo eddoboozi lye tugatta ku nsi yaffe olw'okuluŋŋamya abantu baffe. Ntwala omukisa guno okulamusaako bazzukulu bannange mwenna abawuliriza omukutu gwaffe ogwa Uganda Eyenkya n'abalabi mukola omulimu gwa ttendo, mbeebaza ate mbeebaza nammwe okubeera nga mufaayo ne mubaako ebirowoozo bye muwa ebitugayidinga era n'okutuwabula ate n'okuluŋŋamya naffe nga bwe tuba tutambudde. Mbeebaza nnyo, mwebale nnyo, mwebalire ddala, mbaagaliza okuwuliriza okulungi. Yes. Mukama Katonda abawo omukisa. Ye mu birungi ki muzzukulu wa Gabunga era nga ye ssaabawandiisi w'olukiiko lw'abazzukulu ba Buganda International. Puroguramu eno eyinza okubaamu ebintu biyinza kubeera bibiri. Obubaka bwa Ssaabasajja Kabaka mu mwaka 2023 butegeeza ki obubaka bwazzaatuwa kimu n'okwanukulako ku munnaffe yaweereza omwaka 2023 gukakasa nti Ssaabasajja ali mu buwambe. Mukadde wange siikuluwise tutandikire ku nsonga y'obubaka obw'enjawulo okuviira ddala ku bwatuyingiza omwaka 2023 tuzze ku mazaalibwa ge, amatikkira, obubaka obw'enjawulo bwazze atuwa mu mwaka ogwo gwe tukubye emabega. Buli wa bw'olaba n'ogamba nti bwonna saagala tulondewemu naki naye waliwo bwenga nti obw'headlinings obwhighlightings obulina otukubira tooki mu maaso gye tulaga ku bubaka Ssaabasajja Kabaka bwazzaatuwa omwaka ogwo. Ssebo neeyanziza obubaka obuzze buweebwa ndowooza obusinga bwe nnyinza okusimbako nnyo omulaka bwe bubaka obwaliwo mu Julaayi Ssebo nga 3 abasinga kye bayita okukuza amatikkira. Obubaka obwo mwe mwajjira n'ekigambo temubongoota. Bannaffe abayaaye b'omu Bulange kye baakutte ne batulaga nti tekirina makulu. Bano b'oliko babitiibwa b'oyita abayaaye. Kale ab'ebitiibwa b'omu Bulange bwe baakutte ne babufuula obutalina makulu. Nsaba munsonyiwe bannange kuba singa obubaka obwo bubadde nga bwayogererwa mu bantu abali ku lusegere lwa Ssaabasajja Kabaka ab'ensa bwali badde butwalibwa nga bwa muwendo. Naye bw'olaba nga bakazanyirizi babukutte ne bagenda mu bivvulu nga omulamwa gw'ekivvulu ekyo bwe bubaka obwo babwongerayo obubaka busaasaana abantu babumanye temubongoota. Bw'oleeta abantu nga bagenda kubuukabuuka na kuzina mazina na kukola bikolobero mu nkuuka mw'obaleese ekyo owulire kye bayita enkuuka. Yes. Naye obubaka buli bwali badde buweebwa aba think tank ba Buganda
ate babongo singa babaddewo ekikolwa kye bakoze tebakulaze nti tebabongoota tebabanjiza beene ne baagalwa singa babaddewo basinkitanka be babuuza kiki kabaka kyategeezezza obutabongoota nolwekyo ne bakigaayagaaya ne bavaayo n'omulamwa so obubaka bw'obutabongoota tebwandyetaaze kubuteeka mu bivvulu tebubeera mu nkuuka mbadde manyi bulina okubuusibwa enkuuka kiba kiggweso enkuuka omusajja waagendera ne mukazi we n'atadda naye eyo gye bayita enkuuka enkuuka woogendera n'ebintu byo ne babikunyagako byabulidde wa mu nkuuka kali bw'okwata n'obubaka ate era mu lubiri obugasa abantu n'obufuula obulango n'obufuula ebbinu kati abantu ne bajja nga simaya tobongoota saaba abadde mu lubiri emmengo mu nkuuka obubaka buno ekikyabadde irrelevant kyali tekigwanidde be bagambye obutabongoota bali mu kunywa ne bakugamba jangu osasule omutwalo gumu n'ekitundu mu nkuuka gwoba tobongoose bagamba ebintu byaffe ababitaputa beba oba bebatono kwata ogumu ekitundu owagire tobongoota nkuuka tobongoota naye nze ndowooza nti singa kibadde nti no ekigambo ekyo kyayogerwa mu bantu abalimu ensa nkubuulidde nti kyalibadde kisindikibwa mu sinkitanka ya Buganda oba mu bantu ab'ensonga mu Buganda okubabuuza kino tukikoze tutya so obubaka bwolaba obumu ku obwo Ssaabasajja Kabaka bwatuwadde mu mwaka 2023 abantu bakwata ebintu ne babizanyisa awo era kati omulamwa gwa tobongoota gwakomye naye nga bw'owulira kiri ndowooza mu Bayibuli akuuma Isirayiri takola ki kitabongoota akuuma Isirayiri takola ki kitabongoota era teyeebaka buli kiseera abeera ali awo kutaasa Isirayiri kati Abaganda be bagamba temubongoota kutaasa buki Buganda be bagenda mu nkuuka ne banywa omwenge ne basanyuka ne basuze mu bbinu bakeddeyo bazzeeyo ku makya nga n'abamu transport sente tebakyalina bwe baba tabongoota be yagamba baleme kubongoota n'abamu abatabongoota babaddeyo naye wobabuuza kiki kye mwalabye tetwalabye ebintu nga tubimanyi bulungi ng'ate Busesebbu yo teyabaddeyo ng'ekola alipoota tebongoota ye eri ku kiri ekiri mu Bayibuli akuuma Isirayiri takola ki so obubaka bwafuuse bwa kinyumo n'okukoma bwakomye omulamu ogwo gwakomye omukulu yabukutte n'abusamu ettaka bali batwalako oba bintu babibabbako abo kasa bagenze mu nkuuka kyekivulu ky'omwaka ekyabadde kibaliko ekyobutabongoota ne kikkakkana kati Abaganda tetubongoota oba banabawa embalirira oba tebaabawe zo sente zakuŋŋaanyiziddwa ekikulu toyinza kugamba nti tobongoota ng'oli mu kunywa mwenge kuva ku makya tobongoota omulamwa ne gukola kati abavudde mu nkuuka bali kuki enkumbi ku bbega bafuluuta yasuze abinuka kati akola ki nga ne bamuyita nti jjayo tulwanirire Buganda kati oli akugambye tobongoota ate weebase oli mu kufuluuta omwenge gukuliko oli kwangova obubaka bwa naye ndowooza nga tetunnagendeeyo yonna sooka onsomera ebigambo bino nga tonnabyerabye bituyambe okutugayidinga okubeerako bye tugenda okwogera ku nsonga yo so omukulu ye n'obubaka bwa Ssaabasajja Kabaka yabukozeemu n'ensimbi musinguzi oba nsimbi oba biki kuba
manyono mukwano gwange era mukama wange gyali tajja kunyiiga mu bigambo bye ngenda okwogera naye sooka abawuliriza obasomere okuva wano okutuuka wano okozesa obwangu okutuuka wa ogambye wane naye koma wano ekome wano ekitabo The Struggle for Land in Buganda 1888 okutuusa 25 ono Samwiri ye Samwiri Lwanga Lunyigo. Ekitabo kino noza twakisoma tuze tukisomako mu show zino. Okay. Ntandikira wano. Okay. Page 2 bw'oba olina akatabo kano kituli ku page ya 2. There were some sober Baganda such as Anthony Tamale, a member of the Luchiko, who wanted Section 26 of the Independence Order in Council explained before. So much money was spent on the Indaiga scheme. True to form, he was shouted down by the other Luchiko members and people in the Luchiko gallery who accused him of misinterpreting the terms of the UPCKY alliance. Mengo was playing the game of deception. On 24th August 1962, 2 months before independence, one of the architects of the UPCKY alliance, Abumayanja, at a rally at the Clock Tower, Kampala, told a gullible audience, "I can assure you that everything will be all right. Do you expect a government formed by KY and UPC to give away Buganda's counties to Bunyoro?" he asked. Abumayanja was a British-trained lawyer and clearly appreciated the import of Section 26 of the Independence Order in Council, which he had been privy to all along. Buganda leaders had unshamedly deceived the people and seemed to be getting away with it. From March 1963, Kabaka Mutesa camped at his hunting lodge in Indaiga, more or less permanently to attract Buganda to settle in the area. In all, around 80,000 people, mainly Baganda ex-servicemen, settled in the area between March 1963 and November 1964, when the referendum was held on the last counties of Buyaga and Bugangaiz. The Indaiga Development Scheme had Dr. Muazi, Minister of Works and Health in the Kabaka's government, in overall control, but below him there was the Indaiga General Agency in charge of the day-to-day running of the scheme. Over 2 million shillings, that's equivalent to 100,000 British pounds, was spent on the scheme over a period of only 18 months, and when it was terminated after Uganda lost the referendum in November 1964, there was an outstanding debt of shillings 25,112 that's equivalent to pounds za Bungereza to be paid. Chiwanuka claims that most of this money was simply stolen by those in charge of the scheme. However, an all-weather road was constructed to link the rest of Mubende to Tonya Port on Lake Albert in Buyaga County. The idea behind this project was to exploit the fish resources of Lake Albert. There were also rumors, encouraged deliberately by Mengo, that the Kabaka was building an international airport in Buyaga and that planes would fly fish
directly to overseas destination from there. Such hoaxes kept the Baganda focused on the lost counties. Musicians competed with each other to praise the Kabaka for his efforts in Buyaga. The most popular song was E. Kawalya's Mwesibe Tugende Endayiga Omutanda akoze nnyo yeebalege ffenna katumuwagire. Pack your bags, let us go to Ndayiga. The king is working so hard, we should all give him a hand. Ebigambo ebyo byaliwo mu 1963. Yes, sir. Nga tumaze okufuna independence. Obwetwaze. Omusajja Antonio Tamale n'akugamba nti bannange enteekateeka y'endayiga twagala tunnyonnyolwe. Mu kifo ky'okunnyonnyola ebizibu ebyali byogeddwa Tamale, abantu baagamba oyo Tamale ayagala kulemesa mukago gwa Kabaka yekka na UPC. Yes. Era ono akugambye nti oluvannyuma n'omwami Abo Mayanja bempita abayivu abasiru bwe yagenda ku Kulokotawa ku ssaawa ya Queen, yes. N'akubawo olukuŋŋaana. Yagamba naye gavumenti ya Kewaayi ne UPC zisobola okuwaayo amasaza Buyaga ne Bugangazi. Ebintu byonna biri all right. Yes, biri bulungi. Kiri mulala. Abigamba ono awandiika. Abigamba Galibo Society oba Galibo Audience. Abalimbibwa abawuddisibwa. Yes. Era bava ku Kulokotawa nga bakkiriza ebigambo bya Abo Mayanja biki? Bituufu. Era n'ayongera okugamba nti Abo Mayanja was a British trainee lawyers. Yali munnamateeka eyatendekebwa mu Bungereza, yes. Mu Cambridge University. Nolwekyo nga musajja gw'oyinza okuyita omuyivu. Naye nga abasinga tebamanyi nti abayivu baba basiru. Naye bonna anti kati be baneesosolamu. Okay. Nga bwe tugenda okutunuulira ebigambo. Kuba njagadde okuleeta ebigambo bino bitujjukize nti bwe tuba tukola tulina lwe tujjukira nti waliwo ensobi gye twakola emabega. Ebigambo by'ombuuzizza ebyogera ku kwogera kwa Ssaabasajja Kabaka mu Lubiri, bwe tubirireetinga n'ebigambo bino bifaanagana ebiri wano. Bino engeri gye bifaanaganamu. Kabaka akugamba tutta emikago ne bagivuma. Omukago gwa Kewaayi ne UPC baaguvuma. Kino twakiyigamu ki? Bwe twava eyo ne tugenda wano, Ekles Kawalya n'ayimba oluyimba olwakwata abantu omubabiro. Yes. Mwesibe tugende Endayiga. Omutanda akoze nnyo yeebalege ffenna tumuwagire. Bwe wamaze okwogera, Kabaka bwe yamaze okwogera mu Lubiri, omuyimbi wa Lukaga yayimbye eki? Ogwo mulundi kigwoyogerako. Kuba kuno teyalabiseeko. Luli mu July. Mu July, okay. Kumatikkira. N'agamba mutemubongoota biki. Bwe yamala wa Lukaga yayimba ki? Empologoma yawulugumye mu Lubiri. Bano baba n'okutegeera. Kugamba tewaliwe byawukanira. Ono ayimba oluyimba olwakwata abantu omuki? Omubabiro. Naye ng'ayimba mu bantu abaki?
ababuyabuya yes abali gullible tewali kikolebwa wabula abayimbira omutanda akoze eki akoze nnyo pena tumuwagira akoze eki kakati walukagga bwatuyimbira nti empologoma yawulugumye yawulugumye eki temubongoota ate empologoma newuluguma temubongoota ate nemugenda mu nkuuka nti waliwo wadde Obuganda bwakomezebwawo ne waliwo abatabwagala bino obiraba tubisoma ne tubitegeera bwe tuba tuddako okukola oba bino tubiyisaako amaaso ono akugambye Antonio Tamale twagala okumanya ebintu ebigenze endayiga sikiimu eno ekigendererwa kyayo ki yabuuza kirala bano ne bagamba ono bano be batayagala mukago gwa Kabaka yekka ono memba wa lukiiko yabuuza kino abali mu galale ne bamuŋoola n'ab'olukiiko banne ne bamukola ki ne bamuŋoola bw'ogenze eno bakugambye batya sente eziwera emitwalo 10 ejja pawundi yes omanyi pawundi emitwalo 10 egyaliwo mu kiseera ekyo kosi ne bweziba dakeera ssaawa eno ezabbibwanga nga beekwese muki mu sikiimu eyo nga Dokita Muwazi yali emabega w'okubba ki ensimbi ye Kabaka alinda yiga akola ki akola necklace kawali ayimba oluyimba buli Muganda lwakola ki lwawuliriza ku gundi gramophone ye bano bali mu kubba bino bye tulimu kuddiŋŋana bizze bibaawo naye ekireeta ekyo be baganda okukola ebintu nga tebasoose kweteekateeka na kumanya bino bye tukola biki olwaleero bayinza okuba nga zino sente n'ebintu ebibbiddwa olwaleero biri mu biliyoni na biliyoni olwaleero wano mu Buganda bino eby'emikago egyogerwako mu kiseera kino biyitiddwamu okubba ettaka lya Buganda ebyobugagga bya Buganda byonna bibbiddwa abali mu bulanga awo abakugamba tukola emikago tusa omukago ne Airtel tusa omukago ne gundi okuba n'emikago gyokola nga bannansi tebamanyi oba abazzukulu gitegeeza ki kakati otugamba esimanya bavuma emikago tukole ki emikago gyali gikwata ku ki kewayina ki ne UPC musa omukago gwe musse naye obuwangwa bwo tabumanyi alina obuwangwa bwe naawe olina obuki obuwangwa bwo kakati muyinza muti okukwatagana ono alema okuvuma omukago ebyo byokoze tabikola ki kitabitegeera tabibeerangamu era yetajjiriranga kukola mikago egyo gwe munafu okiwulira nkulaba naye Abaganda babatwala kivandulo kuba ono Tamale bwe yabuuza tebamunnyonnyola nakugamba eno skimu zino ze sente zebbye ng'olwaleero bw'osobola okumanya nti Mengo eguza gundi kalungi ettaka lya wano ku Lubiri okuliraana Butikkiro biliyoni 4 ne basazaamu ebyokulimuguza n'asaba biliyoni 8 era zijjibwa mu Buganda Land Board zisasulwa kalungi
nga bamusasula ate zaaki anti bamuguza ne bamenyawo endagaano ettaka ne balimuggyako kati ayagala ssente ze nga zirimu n'amaki n'amagoba biliyoni 8 n'abagereka bagitunda biliyoni na biliyoni z'otomanyi zakola ki zaalagawa olubiri lwa Kimera ebumera yes balutunda biliyoni 10 okiwulira mpulira ttaka lingi eritundiddwa nga ate ssente zeetaaga kuliwa naga wano we mutunze waliwo ensonga eziriwo baga kati awo tugenda kuliwa ezensobi ez'ekikula bwekiti bibaddewo kuba batunda amasiro g'ekasubi ne bagaguza seero ndowooza ssente ezimu omugenzi James Mulwana ye yazisasula amasiro bagatunda baali batunzeeko we bagulizaako seero nga tebannagooja okay yeah Abaganda ne bakuba enkanda wansi ssente ezasasula Mulwana James ye yazikola ki eyo skimu ebaddewo ey'obubbi bwe butyo naye Muganda kyabuuza nti bino bikolebwa bitya naye byali bibaddewo mu Buganda obubbi bwe butyo nga Abaganda babayimbira buyimbizi empologoma yawulugumye mu lubiri ba Mr. Walukaga asooka kutuula kumanya kino kyengenda okuyimbira abantu kigenda kubagasa bino ebintu bitambula nolwekyo Abaganda tuteekwa okukyuka okuva mu bintu bino ebyokutu ono akiyise deception nengo gwezanyisa Abaganda obateekamu buteesa ebyo buno obulimba buzze ekikwegamba bwakuddingana buteeketeeke ate Abaganda baamala okubaziga nti society ey'abantu abangu b'okutomeza nolwekyo okeera ku makya ng'ojja obabuulira ebintu ng'obagamba emikago byatasobola nakunnyonnyola bw'oba omugambye ejjangu wano kuba ekisooka balina bateekawo emikwesese mwe bayita okudduka bateekawo Kabaka ng'engabo yaabwe yalina okuba shielding yalina okuba yes tosobola kwogera ku mukungu wa Kabaka tosobola kwogera ku muntu Kabaka gwe yalonda tosobola kwogera ku wa kitiibwa gw'okuuma ekitiibwa eno musaanawo mukuuma ekitiibwa musaanawo basituka bagenda endayiga tugenda kukola enguudo tugenda kukola luno naye wobabuuza muzirwa ze mwakola kati olwaleero Mmengo ekoze eki kuba bwe twogera ku mikago egize gittibwa katuddeyo ku mukago gwa Museveni ne Kabaka Mutebi gwo gwali mu nnyonnyofu abaagukola buli omu yasooka kubuulira munne lwaki tukola omukago guno obeera gwali gwa kwerimbalimba ng'ogwa KY nani ne UPC naye nga etrain lawyer Abu Mayanja akugamba kino tekisoboka etrain lawyer John Katende agache tukoze kyaki etrain lawyer Mayega Katikkiro munnamateeka Christopher Bwanika munnamateeka David Mpanga munnamateeka okiraba be bali boyogerako the educated fools kuba otuula ne weebuuza naye balooya bano abaali mu kuzzaawo Kabaka gwe bagenda okuwaabira naye agenda okuwaabira ddala baalina amagezi baali Baganda
bali mu kitiiki kuba nibo bataalizizawo kabaka kyali kisinga okugasa abaganda okusinga obaddiza kabaka afuuliddwa omukopi kuba kabaka awaabirwa kabaka awaaba aba avudde ku kuba kabaka ng'afuuse omuntu omuki owa bulijjo. kakati abaganda baddukana ki? Baddukana muntu oba baddukana kabaka? Kabaka wa Buganda afaanana atya? Awaabirwa, awaaba. Lwaki ebitongole si byebiwaaba si byebiwaabirwa? Lwaki Antony Jeno si yawaaba ku lwa Buganda? Bw'abaawo kitegeeza taliiwo. Kati Christopher Bwanika gwe looya alaga nti oli looya okutegeerako kwenkana ki? Lwaki bakuyita Antony Jeno naawe n'ogenda ng'owuuba ensujju y'omutwe? Katikkiro munnamateeka lwaki oyagala bakuyita ekyo naawe n'otensaya? Ng'ebintu bye mukola bya busiru obusembayo. N'omuntu ataasomako by'asobola okuyungulula n'akola ki? N'ategeera. Lwaki temulinaako kadde katuula ne mwebuulirira? Naye ekyo mukikola lwakuba muli bateeketeeke okukola ekyo. Byonna bye bakola biri mu plan. Yes. Abaganda be batomeza. Ate n'Abaganda babatomeza lwakuba baganye okuva mu eyo embeera y'abantu abanguba okukola ki? Abaganda balina enkula gye baakuliramu eri nnomo. Mwe baalabira obwakabaka bwabwe nga buli ki? Buli mu biseera ebiri nnomo. Ne batamanya nti ebiseera bwe biba abunomo. Naffe tuteekwa kutambula nga abunomo bwekola ki? Bwetambula. Bo bambi bakyali eri. Bannanga Baganda omukulembeze tumusaamu ekitiibwa, omuntu ali mu kifo bw'ekiti tumutwala nga wa muwendo. Naye gw'otwala nga ow'omuwendo muyaaye, mubbi, musiru. Kitudde ku bubaka bwa kabaka bwazaawa mu mwaka 2023. Buyina enjawulo gye butadde mu bantu mu Baganda. Anti nkulaze history. Ku mulembe gwa Muteesa kiki ekyaliwo? Abaganda, society y'Abaganda yali etya ku mulembe gwani? Gwa Muteesa. Bw'olabye ebyali eri n'ebiriwo olwaleero birina enjawulo tebirina? Enjawulo tewali. Luli baafuna ki? Kugwa kwa kabaka. Kati bagenda kufuna ki? Ky'oba ombuulira. Kiki bagenda okufuna? Butayiga. Ebbanga lyonna obwakabaka ebbanga lye bubaddewo tetuyiga. Kyekyali mu 2003 Julayi yeraale efaanaganako ne laale y'okusawa ya Queen Abu Mayanja gye yakola ki? Gye yakuba. Ne yalimu obubaka obugamba nti wadde obwakabaka bwaddizibwawo ne waliwo ababuwalana. Waliwo abatabwagala. Yalimba. Bifaanana n'ebya Abu Mayanja. Abu Mayanja yalimba abaali ku ssawa ya Queen. Omukago gwa kabaka yekka. Gavumenti ya kabaka yekka ne UPC. Tesobola kuwaayo masaza Buyaga na Bugangazi. Abazzukulu bayimirira babuuza kabaka atalina nsi gwe muteekawo agenda kufuga ki?
twalwana olutalo lwaffe ne tuleeta gavumenti yaffe mu buyinza tesobola butazzaawo Bwakabaka. Kakati ate be bamu abatugamba ati ate waliwo abawala n'Obwakabaka abatugamba luli nti gavumenti yaabwe gye baakolamu omukago ezizzaawo Obwakabaka nga fe tulaba tebuzizzaawo ezizzaawo muntu buntu saafuna buyinza. Ani gwali oyagala bufuna kwani? Yoli wakugambira nti omu ya comment zinaga nti osanga nti balina bye bateesa mu nsiko ffe bye tutamanyi. Mwakkaanya ku ki? Nga tuyinza okubeera eno twogera ne nga tuleekaana buleekaana. Ebyo Kabaka anaawaabirwanga ababikola balooya abatuleyininga obulungi. Mwana wattu nno Abu Mayanja era ne mu kino yalimu. Abu Mayanja ekyokugamba nti Kabaka awawaabirwenga. Tutaddewo Kabaka naye nga talina Bwakabaka. Ali omu ku mastermind. Yali minisita ndowooza wa constitution mu kiseera ekyo mu 86. Era ye yali omumyuka wa ssentebe w'akakiiko k'enteekateeka z'amatikkira Abu Mayanja. Nolwekyo nze ebigambo byange biyinza obutaba birungi nti okwo kukaaba gaggoonya tewali awa Baganda nsonga ntuufu ekwata ku bino ebikola ki ebiriwo nga Buganda ebintu byayo bitwaliddwa. So byonna ebigenda mu maaso ebyogerwa n'ebikolwa kati just a continuation y'ebyo ebibaddewo baka bizze bibeerawo si bipya. Naye be bibeeramu be batatutte budde kumanya bwe tuba wano twayitawo enkonge n'etukuba. Enkonge tugisigulewo oba tuyite ewalala. Naye era tusigala tuyita awantu weewamu. Era bwe muba muyitawo bano ababakulembedde babaddusa misinde. Bwe mubanga abawummulamu ne babaleetera enkuuka, bwe mubanga abawummulamu ne babaleetera amazaalibwa, bwe mubanga abawummulamu ne babaleetera amatikkira. Naye nga byonna biri nonsense. Ekyo ate lwakuba egimu mikolo gya Ssaabasajja Kabaka Ssente. Abawi ba Kabaka ab'amagezi. Abawi ba Kabaka tosobola gayita kigambo ekyo mukulu njuki. Amazaalibwa n'amatikkira. Bwe tuba tunaava mu bintu bino eby'okutukaabya. Ebyo ebintu tuteekwa obyeggyako. Okujaguza amazaalibwa g'abeene. Amatikkira n'okujjukira amatikkira tubyeggyeko. Yes. Ku mulembe guno omutebe. Yes. Ng'ate awo nga tuba tususse nnyo. Oba tuteekwa obbikomya ku mulembe guno. Tebikyali mu makulu gye tugenda mu maaso. Tubeere abantu abeeyozezzaako. Naye kamuze bye bivuddeko obuzibu. Era bye bimu. Kwasiraba buzibu. Bye bimu ssebo. Okujaguza amazaalibwa g'abeene. Bitujja ku mulamwa. Bitujja ku mulamwa. Ndabanga ekitatujja ku mulamwa okusiima Katonda. Kyatandika ddi? Tusiime Katonda okujaguza amazaalibwa. Katonda tayagala bamusiima nga bajinga. N'engeri gy'ompa response. Byatandika ddi? Emabegako Bassekabaka oba Bakabaka bali abema kati Bassekabaka. Banga ku mulembe gwani. Ebintu bino tebyajaguzibwanga nti tujaguza amazaalibwa agasoona. Agaba Lugembe Muteesa mwagajaguzaako. Emyaka gyonna gye yaliko nga Kabaka tejaja. Kingali ku Namulondo tebajaguza amazaalibwa ge. Bajaguzaako Matikkira gawa Lugembe Muteesa Mukaabya ow'olubereberye. Bitandikidde ku mulembe gw'olwo. Bajaguzaako agasoona.
bajaguzaako agasekamaanya era abo we babeererawo Buganda yali efaanana etya. Ebiseera byabo byali byakuwagala byuma. Nga Buganda erina amakolero agamasasa g'owulira. Bino bye biremesezza mazaalibwa amatikkira nkuuka ne babasiriwaza bino ne tukomekereza nga tolina byolaba misinde gya Kabaka. Era bye mwetegekera kati nkuuka kati misinde kati mazaalibwa ebyo Abaganda bye bamaliramu ebiki era bwe babivaamu baba bamativu. Banaye twabaddeko mu lubiri ate omuntu ajja kugamba oba weetaagayo ebitangawaze birala. Katikkiro afubye n'okufuba alumi n'ogwengulu okubunyisa kampeni y'emmwanyi terimba. Tusomye olwenda amazzi weegali tulina omwenge engule tulina kaawa gwe tukola ebigambo ebyaliwo mu 63 ebyatoniyo Tamale omubaka w'olukiiko bwe yayogera bwe yabuuza ne bamuvumira muki mu lukiiko. Abagezi balooya abo mayanja n'ayimirira n'ayogera ebyekisiru ne babikkiriza. Mwami Njuki ebikoleddwa gwe looya Katikkiro waffe munnamateeka ali mu kutambuza mmwanyi za sali musale olw'okuba Abaganda babatadde mu deception bali awo bagoberera bugoberezi. naye ate bonna ze basimba ekijajja wange ze yasimba za sale musale. Anti tosobola kuŋŋamba nti Abaganda ba leero bagenda kusimba emmwanyi benkane bajjajjaffe abaliwo mu myaka gy'enkaaga. Ezange zensimbye kuyiika za sale musale. Zenkana mmeka? Nina yiika 2 ez'emmwanyi. Jjajjaawo yalina mmeka? Era sinza kwenkana jjajjange zaali mpitirivu nnyo. Kakati gwe naawe ng'oyogera ettaka lyalina nsobola okwegeraganya ku jjajjaawo. Kati ettaka lya jjajjaawo lyalagawo. Naye atukubiriza lyalagawo ettaka lya jjajjaawo. Nina okukola ebyange ng'omuzzukulu. Okoze yiika 2 naawe ojja wano oyogera mu bantu nti nasimanya. Naye Katikkiro ankubiriza okusimba emmwanyi. Jjajjaawo ye yakuyigiriza okusimba emmwanyi. Leka kubeera mwebafu. Bino byenkugamba jjajjaawo okujjako nga tolina jjajjaawo ne bw'oba walaba jjajjaawo bwe yasimba emmwanyi ne bwe ntuuka kati mu musiri gwo emmwanyi ze tezifaanana na za jjajjaawo. Bino byenkugamba byange ate gwampakanya. Emmwanyi terimba kampeyini yokka buli kaseera emyaka 10 Katikkiro gy'amazeeko omusajja ng'alafumanya katutandise n'okuexportinga kaawa gwe tobiraba mu exportingawo. Tufulumya ensawo n'ensawo buli mwaka nga Buganda. The tons and tons. Kati ate mukulu Njuki mba neewuunya alipoota ze zitusomebwa. Katikkiro najja mu lukiiko lwa Buganda. Eya wansi olabe kyekugamba. Katikkiro najja mu olabe lukiiko. Ekiwandiiko kye bayita ekya Ssaabasajja Kabaka ekya Kulisimasi. Kisome wansi. Nokasoke maleyo kino. Katikkiro najja mu lukiiko n'ayanja ensonga ezituukibwako mu myaka 10. Emmwanyi terimba. Projekiti eziteekeddwawo naye kikimwetaagayo ga lubindi. Ekyo oba Obuganda mwakyawa bukyawe bwe muti. Nakugambye ndi director waaki. Ongambye nsome ekiwandiiko. Kati gw'oli munnamawulire nga sinakuwa bya lipooti yange nze gye bampa. Abo basoma budget awo. Ekikolebwa buli lwe bakeera ku makya nti tugenda kusoma budget. Baba basoma budget gw'oli munnamawulire. Ate baba basoma ki? Bw'obeera awo mu bwongo obwo tomanyi kye bayita budget. Nkimanyi bulungi. Abo basoma budget. Ate naawe. Naye lwaki olowooza nti omuntu bw'abeera memba wa paalamenti ya Uganda byateesa birala naye bw'abeera omubaka w'olukiiko olwo aba musiru nnyo. Mu lukiiko Katikkiro bamukwata ddamula buli bw'ajja okusoma embalirira ya Buganda oba ne minisita ow'ebyensimbi
atulaga bye bagenda okukola mu mwaka gw'ebyensimbi ogujja ne batukubya ne tooki mu mwaka gw'ebyensimbi oguggwako ensimbi ezisaasaanyiziddwa ensimbi ezivujjiridde projekiti za Buganda oba n'eza Kabaka ebintu ebyenjawulo otuwa plan era budget ye document etuwa analysis otukubira tooki kyetuvuddemu emabega eri gyetuvuddemu financial year twasaasanya ensimbi bweziti obuvujjirizi obuyambi okuyita mu mikago twafuna ensimbi bweziti era donations twafuna bwekiti emisinde gyaka ekyo kyo tebatera kyeyogerako sorry naye batuwa accountability si kyekituufu nakyo mu bwamawulire mba nnimba batunnyonnyola kale ebikoleddwa naye kati bw'oli munamawulire n'ensimbi ne batulaga ne maaso we tulaga nti mu mwaka guno tugenda kusimba essira wano na wano ensimbi zigenda vaano tusobe vaano kitugenda kukola kino kino bw'oli munamawulire essebo twesigame ku kitongole eki kya byabulamu kiri mu Buganda bw'okitunuulira kikola ki nga weesigamye ku budget esomebwa n'otuuka n'okunuunamu Abaganda omusaayi ogutunde yerindako omusaayi ogugibwa mu Buganda egusitowalingawa ekigugenda mu malwali gwani Bannayuganda bonna ate gunaaba gw'Abaganda bokka lwaki togenda eggulu n'ogusolozaayo ebyo Abaganda bwe bataabitegeere ebyo Abaganda bwe bataazuukuke kubitegeera Abaganda bwe bategobeeko bintu bya buyaayi mwami iti mu Uganda tulina Nakasero blood bank era gye gulaga ate ga Buganda ye gukuŋŋaanya okukubiriza abantu obwo omusaayi ogugenda mu Nakasero bank Buganda ye gukuŋŋaanya nobba ku Baganda ssente zaabwe nobba ku Baganda ettaka lyabwe nojja n'otandika n'obbabako omusaayi lindako omusaayi bujjo gwe tuwaayo bagutunda butunzi mbuulira nti Buganda blood bank yeeno kuba okuwaayo omusaayi kyakyeyagalire nze oguwaawa nga wamala nti mpaayo omusaayi kyeyagalire oguwaawa olina obukakafu nti abakulu batunda mutunde nze njagala ombuulira akuggyako muki omusaayi yanika gwa ndagala omusaayi gw'Abaganda ndagala aguteekawa nate Abaganda tebannagukaayanira ssebo era Abaganda ekibaguwaayo beeyagalidde uliriza ne nkugambye bwe baali mu lubiri Kabaka ng'agamba Obwakabaka tebabwagala baliwo abatayagala Bwakabaka temubongoota nga balenzi bali eri bafuuwa vuvuzera era waliwo abaali bakuba engalo abaali basanyuka weebale abaali basaakaanya oyatudde kati ne Walukaga najja n'oluyimba empologoma ya wulugu none mukulungi kati abo b'oleeta n'ogalamizaawo n'obabbako omusaayi mukulungi ky'omuntu ayinza okwebuuza wakoowa bukoowi Katikkiro ebintu ebikolebwa sina gwe nkooye olina obuzibu ku Katikkiro olina obuzibu ku administration y'Emmengo baminisita bonna tuloba sisitimu yonna eyasabataka Supreme Council singa eyiibwa n'ereetebwa abalala Abaganda ne beeterawo ekintu kye bategeera si bino nkubuuzizza twogere ku budget gwe lwakuba nawe oyagala kunvuga kataka twogere ku budget eweebwa ministry ya herese mu Buganda government ekola ki eyo sijja kulimba tewali sijja kukulimba kwanange nina ebibuuzo ku nsimbi ez'emisinde gya Kabaka egyo sifunanga accountability tulina story gye twatuneza ku Muganda Kayindu ebbanga tuza tuddukira nalubiri Sikoseero naye ng'ate tugenda mu malwaliro nga abalwadde ba Sikoseero bo bennyini bakwata ne ssente bwe bazikuŋŋaanya ne bazitwala ekitovu ne bazitwala enkozi mu malwaliro ga Minsani okiwulira
ekyo mu byobulamu ekyo nange nzikanya naawe nti myaka bene gyabeddeko oba gyalamulidde Obuganda twandibadde n'amalwaliro kuba obusobozi tubulina. Kati bw'obadde oŋŋamba nkisimbako essimu musimba emmwanyi byobulimi tulina waliwo ekikoleddwa n'ebyobulamu wabaddewo ekikoleddwa mugalamira ne babajjako omusaayi ekyebulamu tewali ne bababbako muki ebyobulamu tewali bababbye ebirala byonna n'omusaayi ne bagukola ki ne bagubbira kati tugende ku mmwanyi mu byobulamu tewali kawofiisi kakababbi kali ku Masengere ku gundi wali ku Muganzirwazza n'egindi wano awali ekibira mu Namanve omanyi bannannyini bw'ofiisi obwo bw'obombuulira naye ofiisi zino si z'ababbi azaani zikola ki za Buganda okubeera nga eyo agensi ya Buganda eyo eri ku Masengere Muganzirwazza ya Bwakabaka bagita batya ziti bukadde ya Bwakabaka eri ku kizimbe kya Kabaka era tumanyi yebibeera ku kizimbe kya Kabaka biba bya Buganda yemu ku gundi eri ando Bwakabaka kubuuzizza bani banyini yose esuubula mmwanyi z'Abaganda oba yabaddiira bani banyiniyo kwanze bulijjo mmanyi kintu kya Bwakabaka nolwekyo bwe tuba twogera ku biki ebibaddewo lwakuba toyogera ebintu n'otabimmalirayo baddiira baani abali mu mwanya bwe genda okola research nkugambye woofiisi ziri mmeka ey'oku Muganzirwazza neye wa Ennamanve bwe biva wano ne bigenda wa Ennamanve obabuuze Ennamanve ani akontrolingawo so Buganda oba Bwakabaka tebuyina gundi yonna kiwalo gwe bakwasa ddiirwa okugira emmwanyi zino era oyo ali mu ddiirwa akulimba nti nno simanya mwanyi terimba ne gundi ne wagwansibirwa ffe tulime emmwanyi bo bagaggawale bo batunde bagaggawale olwekyo Abaganda be bateekwa okumanya gwe Omuganda awulira bigambe maama wo ne jjajjaawo ne muganda walima ki emmwanyi azigulize butereevu gavumenti babino ebyokudda mu bintu bino nti musobola okukwata Abaganda mu babbe emyaka 3 mutuuke ekiseera kino nga mwagala kwesaanya mwe mugambe nti mugenda kutuwona abasiima nze sirimu abo abasiima bangi abasiima ebirungi abo batuufu ng'abalina Bumayanja ku ssaawa ya Queen bwe baasiima ebigambo byani bya Bumayanja ng'abawulira oluyimba lw'Ekirasi Kawalya bwe baasiima ebigambo by'Ekirasi Kawalya ng'abawulira nga Kabaka agambye mujje tugende Ndayiga Musenge abalwana Sematalo ne bagenda wa Ndayiga bifaanagana n'ebyaddi 223 ebibaddemu n'ebyaleero saako n'obubaka Kabaka bwe yayogerako Obwakabaka bwaddizibwawo waliwo atabwagala temubongoota alina bwazzaatuwa sigumu ebiri ku bubaka obutatunda ttaka lyaffe obubaka obw'abavubuka n'ebirala naye particularly obwa3 July bukakasa waliwo yabuuza nti bukakasa nti Ssaabasajja ali mu buwambe obw'omwaka 2023 speech eyo eyina engeri gye highlightinga gye nnyonnyola obuwambe Kabaka bwalimu Abaganda be bali mu buwambe ye tali atukulembera tali mu buwambe Kabaka abawa Abaganda bwe guli kati Abaganda be baba mu buwambe Abaganda abawambe baleeta Kabaka ali mu buki so si Kabaka yateekawo Abaganda Abaganda be bateekawo ki nkutegedde bulungi be bateekawo Kabaka kati Abaganda be bali mu buwambe era bwe baba mu buwambe ne babeera ne Kabaka omuki
waliwo yabuuziza Ssaabasajja Kabaka obubaka bw'obwo obwa 3 Julayi yali atutegeezaako oba yali yeekubira nduulu tuveeyo tulwanirire Obuganda. Was it about him ye ng'omuntu oba it was kyali kyakuzuukusa Buganda nti bane temubongoota naki kuba bw'ayogera nti Obwakabaka bwaddizibwawo naye waliwo abatabwagala. Yali ayogera kwekubira mulanga oba naffe ffennyini okuvaayo obubaka bwali exactly Obwakabaka tebwaddawo. Kuba ebyo ndowooza tuteekwa kunoonya bitabo byawandiikibwa nga dictionary, encyclopedia n'ebirala ne gundi ezo ezinnyonnyola kiki kye bayita Obwakabaka. Tuyambeko katono oyambe abawuliriza. Obwakabaka kye ki? Obwakabaka yandibadde obukulembeze obw'ensikirano. Noonya ku Google tolina gundi. Kingdom. Nsomeye ddala nga sibijja mu gundi yange. Nga gwe tolimba bawuliriza. Kulu ninza oku Kingdom kitegeeza eggwanga, a country, state or territory ruled by a king or a queen. Damukana akasembyeyo. A kingdom is a territory. A state. A territory. Yes. Ruled by a king or a queen. Territory ya Kabaka yeriwa. Ekyakitegedde mu myaka 3 nti talina territory. A territory is ruled by what? By a king or a queen. Wasobola okubaawo king nga talina territory. Kati lwaki waali? Kino kigumaza. Lwaki waali? Baleka bye bagwanidde okukola ne bakola bye batagwanidde. Nga tetunazina mazina, nga tetunasugumbiza, nga tetunakola ki, tusooke nga twekenneenya ekintu kimu ku kimu. Bwe tuba tukola ebintu bino lwaki batuddusa buddusa ne batutwala ne tukola bye tukola nga tebirina makulu. Obwakabaka ate si kugamba nti simanya kati eno ye Buganda naye ateekwa okuba nga agiruulinga. So si kubeera mu bukundi bw'abaki bw'ababbi n'abayita ababe. Mulwekyo okugamba abatayagala Bwakabaka bebo bennyini abamwetoolodde be batayagala bwaki Bwakabaka abeetoolodde Kabaka. Ekibuuzo ekikulu oba abamanyi oba tabamanyi abamwetoolodde abalonda tabamanyi. Nyinza n'obba mumenyera oba obamenyera Obuganda. John Katende, Professor Sempebwa, Charles Peter Mayega, Wagwansibirwa n'abalala. Bano bozza ogamba nti webali ogenda maaso ku planning. Be batayagala bwaki? Be batayagala Kabaka, sina Bwakabaka. Be batayagala Kabaka kuba takyabafunira.
ekita kyabafunira kikyotegeeza ku by'obugagga bye balina kati baleese gundi waabwe ndagire ani Dorose Nasolo oli kabaka takyabafunira waliwo yampereza message n'agaa nti oba saakitegedde ekifaananyi ennaku zino manyi waliwo ababyogera buli mwabiraba lulwe nti Semakookiro balina ekyokumuleeta kakati obubira ku bantu naki balina kye bazimba ate banampa ripooti ya Semakookiro ate yampadde ripooti ya Semakookiro nakeno ngambye final report tenajja yazze naye tebabimpa bwemanyi tulina ebikulu byetutunuulira eyo temunnatunulayo ate biri bibadde bya puroguramu ndala natugambye wali tukugambye nti gwe tunuulira olugero n'ekiki n'ekifaananyi 2023 oyinza mu nnyonnyola otya eri Abaganda ne Buganda yonna ng'omusinziira omutambuliza ku bubaka bwa Ssaabasajja n'ekifaananyi ndoza ky'oyinza okusiigira Obuganda 2023 yongedde okwoleka Abaganda embeera y'obutamanya gye batambuliramu oba gye babatambulizaamu. Ekikulu ekirala eyongedde okwoleka oba okutuusa ku ntikko obubbi bwa guruupu eyateekebwawo okujja okunyaga ebintu bya Buganda. Abantu bajja abo aba Ssaabataka Supreme Council nga tebazze kuzzaawo Bwakabaka wabula nga baagala okutwala ebyo ebyali eby'Obwakabaka ebyali bisigalidde nga olubiri ng'embuga z'amasaza n'ettaka eddala eryali lisigadde nga teritwaliddwa. Kati bano bajja balyezze nga beeyambisa Kabaka ng'engabo yaabwe era omulimu bagukoze kumpi 2023 batuuse ku ntikko yaakyo. Bakoze omulimu amatendo beekoledde anti kyeŋŋamba ogw'okubeera nga banyaze buli kibabadde basobola okukwatako engalo bakinyaze ne batuuka ku ntikko mu 2023. Ettaka ebintu by'Obwakabaka ebisinga bizimbe n'ebiki byonna babikoze eki n'Abaganda ne babanyaga. waliwo omukulu ali Bungereza yagamba ojja otukoleyo programu namutaayika ku binyagiddwa bingi tujja bwe tunaaba tutuuseewo tujja kikola. Mukama singa akuwa omukisa n'osinkana abakulu bano nga bali mu lukiiko batudde boyita the educated fools ab'emmengo era group eyo eri mu kunyaga n'okukola ku kyo basanze mu meeting bubaka ki bw'oyinza meeting esobola kugenda mu maaso etyanga obalimu oba ng'ofunye omukisa okutuula nabo? Nfunye omukisa emirundi mingiko kuba nayogerako oba njogeddeko ne bakatikkiro ba Buganda ab'omulembe guno Mutebi. Nayogerako n'Oweekitiibwa Mulwanyamuli Ssemwogerere, nayogerako n'Oweekitiibwa Jebbi Walusimbi, nenjogerako n'Omwami Mayega. Naye bonna mbadde mbagamba ebigambo nga bye njogera olwaleero. Nga tobirumyemu? Banatuuka waliwo lwe nabuuza Mulwanyamuli ekibuuzo n'agaana okinziramu, naye ate bwe nasisinkana Mayega n'akinziramu. Oba n'addamu kiri kye nabuuza ate Mulwanyamuli. Banamubuuza olwaleero wano muddukanyawo nga kampuni. Mulwanyamuli n'ambuuza gwe oyinza kiddamu otya? Kati ate bwe nasisinkana Mayega nga mubuuza ku by'okuwaabira Kabaka ne batawaabira bitongole nga Buganda Land Board na biki, ye n'aŋŋamba nti kituufu ffe tuli bakozi ba Kabaka.
tetuli n'olwekyo bwe wabaawo ensobi ekoleddwa engeri gye baazimbamu etteeka lyabwe bwe wabaawo kati ensobi ekoleddwa buli muntu ateekwa kuvunaana kabaka tateekwa kuvunaana muntu yenna waawano ng'akoze ensobi eyo ono ye mukama w'abano era Mayiga bwe nali njogera naye yaŋŋamba ne bweba mmotoka gyenvuga n'ekoona omuntu tebavunaana nze bavunaana kabaka nannyini mmotoka ye Mayiga emmotoka gy'avuga avuga ya kabaka. Lindako no nina kye njagala ntegeere bino munnamateeka kati kankyogere munnamateeka Charles Peter Mayiga sinnatuuka kati ku kya Katikkiro yakunnyonnyola ebigambo bye ye mukwata ddamula era nga tulwali tetwogeranga bantu nali nkya tugenze ku miitinga Katikkiro Charles Peter Mayiga twali tumiitinze Charles Peter Mayiga Katikkiro ebyo abyogeranga Katikkiro wa Buganda si Katikkiro wa Kabaka wa Kabaka si wa Buganda bwe baba baagala okuwaaba nga waliwo omusango gwonna ogukwata ku Mayiga mu kifo kyalimu olwaleero bawaabira Kabaka. Mukadde ng'ekibuzo kyembuza kiri bwe kiti Katikkiro gwe tulina Kabaka amukwasa ddamula amulamulireko Obuganda kyemmanyi Kabaka alina bannamateeka ligo ttiimu eyiye ne Buganda nga yo erina ligo ttiimu eyaayo nti bwe nkola Buganda esobola okumpa wabeera Attorney General ba Ssaabawolereza ne Ssaabawaabi wa Buganda waali era kyensuubira nti ne Kabaka ng'era bwe kiri ku President nti waliwo Attorney General n'ate Attorney General si yawolereza President. Lwaki bino bijja nga ate bikwata kati bano baakola kye bayita Operation Solo. Kati Operation Solo ye Kabaka ebintu byonna Operation Solo byerina bibye n'olwekyo bw'obaawo ekirina ensobi ekoleddwa nga yeetaaga okutwala mu kkooti Kabaka gwe batwala. Emmotoka ya Katikkiro ne bwetomera omuntu bawaabira Kabaka si bawaabira Charles Peter Mayiga oba Katikkiro oba Buganda bwebyo tebiriiwo. Waliwo kino ekitongole ekyebyenfuna Operation Solo ekirina omukulu waakyo Ronald Muwenda Mutebi. Kati Muwenda Mutebi ye nannyini bakozi bano. Kati abakozi be bwe bazza omusango bano abaagala okuvunaana olw'okuba bano tebalina kye balina ate bano nga baagala okuliyirirwa na biki bwe bajja bakwata oli. Mu bufunze kyo nkikonfaminga obeda kyogerako buno si bwa Kabaka tebuliiwo. Bakwata ani? Oli ye gwe batwala ne bavunaana. Kati ye n'atoola ku bugagga bwe obuli mu Operation Solo n'aliyirira bano abakozi babazizza omuki omusango bw'emmotoka eyakoonya omuntu oba kiki. Kakati ky'obuuza ekyokusisinkana abantu mbasisinkanye n'enjogera nabo oluusi nga tulina abazzukulu oluusi nga ndi bw'omu. Ekintu kino njagala Bannayuganda batategeera ensonga y'amateeka nga tetunagenda ku kirala bakitegeere. Emmotoka ya President soogera ku Museveni ng'omuntu naye President mu nsi yonna ne bwekoona oba ne bwekola akabenje President ye nga yesa ekitiibwa ekyo wa ofiisi eyo yeyina okuketalinga for the bills. Era ne bw'oba owawaabira President wa ggwanga era ttiimu ye ligo ttiimu ye ebaawo ekyokulabirako nti bwe tugenda mu kalulu waliwo emivuyo egibaddewo era President aba ne ligo ttiimu eyiye ne Attorney General Ssaabawolereza
w'eggwanga kuba yawolereza ate ye saaba era waliwo ne saaba waabi w'eggwanga fene waffe omuntu akitegere bulungi nti Kabaka Ronald Mwenda Mutebi owookubiri awaaba ate ne bamuwa waabira ng'era bwe kiri ne kuki ne ku president nti president asobola okuwaaba asobola okuwa waabiro naye ayina amuwolereza n'eggwanga Buganda ggwanga si bwe guli bwe kyali badde naye si bwe kiri kati ekirala kye njagala otegeere president tawawaabirwa fountain of honor ali immune takola ki tawawaabirwa kyekiri kyenkugambye nti kabaka wa Buganda singa bano abayivu abasiru si be baamuliko ng'Abaganda be baamuliko tebaalikkiriza kuba na kabaka olwaleero afaanana bw'atyo oli gw'osomye mu Google nti abeera ne teritole gy'akola ki n'olwekyo kabaka wa Buganda mu teritole ye gy'afuga ye head of state ye fountain of honor ow'obwakabaka bwaki njagadde kyakko yes. Kabaka wa Buganda tawawaabirwa kabaka wa Buganda tawawaabirwa era tawaaba gavumenti ye yewaaba era yewaabirwa kuba okuwaaba kwo kuli jeno nti Buganda esobola okukola endagaano ne Bufalansa n'egimenya Bufalansa egenda mu kooti tetwalayo kabaka otubulira kakati Abaganda bwe nali njogerako n'omuntu omunanga nti twayagala engeri gye omuntu gwe tusobola okwegattirako asobola okutukumaakuma naye nga nakyo tekikola ki tekimatiza kuba bwe kibeera ng'emabega tekyali bwekiti bano ekigendererwa kyali ki kuba bwe tulaba setting y'obwakabaka mu nsi yonna bwe tugenderera ku bwa Bungereza kabaka wa Bungereza kati aliko King Charles ali immune era ebimu ku privileges zaalina na buli kimu era tawawaabirwa kino kikoleddwa ku mulembe gw'ono okugamba nti kabaka awaabirwe bano nga tuzza obwakabaka kyakolebwa wali nga bazimba Kroira ewa wali ku Dawudi Chwa bwe kyasetingibwa era ne tujja nga batukunguza kati olwaleero bagenda ne bakugamba kye bayita emikago naye gati Mengo Corporation Solo egenda nekola omukago ne Kereziya Katulika oba nekola omukago ne kanisa oba nekola omukago ne USAID kakati ate bwe bamaliriza ne bajja badda ku bintu ebyali badde ebyobwakabaka ne babibba nga bali mu mukago ogwo nga omukago tegutegeerekeka bwakabaka bwe bugukoze muntu buntu yagukola ki n'olwekyo abantu basigala mu bbanga kati olwaleero ogenda n'olaba nti wagenda ne wabeerawo obuzibu kabaka n'aba nga oba waliwo ebizibu Abaganda baagala okumanya naye nga Katikkiro yateekwa okuvaayo abannyonnyole so mu nkola eyali badde entuufu oba entuufu olubiri lubeera n'abantu baalwo abatongole w'amawulire w'olubiri omwogezi w'olubiri abakola emirimu egyo administration ebandala neya administration ey'abakozi bano abakozi ba implementa kabaka baatuma okukola nayo nga ndala kakati olw'okuba bano kabaka bamweyambisa ng'engabo ye kati Mayiga y'ava akuga nti ye yagenda okubuulira ebikwata ku kabaka oba yagenda omukiikirira oba yagenda okukubuulira
kabaka asimanya kabaka kitaffe kabaka yazaala abenaalemu yazaala abakatuliki yazaala abakristaayo naye ng'olaba omuntu gw'olaba ng'omuntu omukulu walitwadde ng'omuntu omutegeevu naye nga kisassalala si kinene ekigambo ekyo si kinene kuba omuntu bwe tukugamba nti ono baffe ate n'otugamba taata waffe oba ki biba bintu birala nnyo biba byawukana biba makulu gaba golowooza baatondawo ekigambo baffe baali basiru gwe mugezi kati lwaki ono akuleetera kitaffe bagala bwe baba baagala bano okubba ab'omu bulange bamayega abo bagamba kakati weeteeke mu bigere bya geraageranya kitaawo ku kabaka naye kabaka teyenkanankana na taata wange mu maaso ga Katonda taata wange kirala ne kabaka kiki kirala taata wange okubeera ansalebu gyendi akikola lwa kisa naye ono kimukakatako okubeera ansalebu gyenkola ki kuba ono mukulembeze kati babaganda kyebaba bagamba ono baffe olw'emikolo gye bamukolako okubeera ng'atuukiridde okuba kabaka waaki ndowooza okwongera abantu okunyikiza n'ebintu bino twetaaga tubibasomese bamanye nti buli erinnya oba ekitiibwa kya kabaka buli erinnya kye litegeeza nalivaawa litandika litya ndowooza babimanye bulungi naye baganda bateekwa kusooka kuddamu kwemanya beekakase nti ddala tuli baki tuli baganda oba tetuli mu Buganda etuwambiddwako naye we tuli baki baganda tuli baganda kakati abaganda abo baddemu beeteeketeeke bulungi baddemu babeere n'obukulembeze bino ebintu bino biveewo bano bye beekwekamu okutunyaga mufunze katoni waliwo akantu ke nalabye mu bbaluwa Ssaabasajja gye yawandiika mu yali Ssekukkulu waliwo ekyaguntu twakikonyeeko ndowooza eky'emikago waliwo wano eno ekya Desemba 21 nga twetegekera omwaka omujja tukubiriza abazadde okuyamba abaana baffe naddala abali mu luwummula okukozesa obulungi emikutu gya social media kubanga givuddeko ebizibu bingi mu nsi olw'obutakugirwa naddala mu bavubuka abaana baffe balina okumanya ebifa ku nnono n'empisa zaffe nga batandikira mu maka gye bava tumanyi nti abantu baffe ndowooza wembadde neetaaga ku kintu ky'ennono lwakuba obudde ndowooza bututimanye naye ekya social media kakuga nti emikutu gino givuddeko obuzibu bungi mu nsi olw'obutakugirwa naddala mu bavubuka anti ekyo gavumenti singa kino kye babadde boogerako kibadde kituufu nti kabaka waali era akiikirira abaki abaganda yali badde n'enkola eyogera ne gavumenti etali yakuguumaaza obuzibu buli mu kuguumaaza baki baganda kuba waliwo oli eyagamba nti pulezidenti ayagala nnyo ebintu bino ebyokulimba abantu waliwo obwakabaka tugenda kufuna federo tugenda kuteesa federo ebyo ebyokulimba abaki abantu ne pulezidenti abikola ki era ayagala nnyo okuteekawo obwakabaka obulinga obumuwakanya n'oluusi abamu bajja okubikola nga bamaze okukkiriziganya ne pulezidenti kati tugenda kwogera kino kyekijja okukyamula obwongo bw'abaki
bw'abantu byonna bye nawulidde n'alinnya agamba abavubuka mubeere bago ebintu bya bujega bya busiru byogerwa abantu basiru. Si ye yabyo no tebyabadde bigambo byabadde yadde asoma bubaka bwa anti bya kisiru ate yamutisa obubaka kati nkugambye n'ebiwandiiko ebimu nja kubuulira gye babikolera nga bino ebyo bye bavuga nti bya kabaka. Kino ekiwandiiko kiriko omukono gwa kabaka yassaako omukono. Owuliriza tukole pulogulaamu eggwe ebyo ebintu by'okukuma mu baganda omuliro naye nga tosobola kubateekateeka kukola bintu by'amagezi wabula obakuumira ku bunkenke. Abavubuka babasaanyiza ebibiina by'abavubuka bibaddewo Nkoba za Mbogo baana ba Kintu byani bibaddewo amaanyi ne gajja agabikolako ne babisaanyaawo ng'abantu batunula bwe bati. Kakati ate abamenye ebibiina by'abavubuka ebibadde n'omulamwa kati tugenda kuzimba ebipya. Kiki ky'oyagala abavubuka babeere n'eddoboozi mu kiseera kino nga ne Katikkiro gwe babaleetera wa abavubuka tasobodde kuzimba abavubuka. Buno obubaka si bwabeene kati otandika okutubuulira nonsense. Buno obubaka bwani bw'ensonga bwaba bamayiga ebyo bamayiga be babiwandiika. Tunatandikira nakugambye eyo busesebwe ebyo ebintu ebirina era esobola okuba wamu abaganda kiki ekigenda mu maaso. So n'olwekyo nga tumaliriza n'obubaka nalinnya bwe yasomye busesebwe yafunye n'okubakuutira mukulu abaganda tuddemu tweteeketeeke bupya. Mukulu Njuki tuddemu tweteeketeeke tulabe bwe tunaaba n'obukulembeze obugenda okununula Buganda. Obubaka nalinnya obwamutikkiddwa bwabadde bwa kabaka oba era nalinnya ajja kunnyonnyola. Busesebbu yafunye eki nkugambye obubaka batuula ne babukola atali kabaka. Buno kabaka bwavuddeyo ne yeesomera bwe bubo obubwe n'obumwe era buba si bubwe nga bamukozesa ng'engabo yaabwe. Ekyogamba waliwo omuntu aba obuntu ogenda soma ebyo olwaleero nga si under secretary oba omuwandiisi anti bw'abanga yalisoose kumanya tibwemba ngenda kwogera ku tobongoota njagala kigendewa ne bw'obanga osobola okwogera ku tobongoota Abe Mukiibi n'agifuula akalango. Si ye yagifuula akalango oli yamuwa gundi ye baamuwa kukola kalango ssente. Ye gundi ye managing wa director wa CBS. Anti ya kalango bamuwa buwi ya voice ye mukulu wa CBS ya voice nga voice gundi yamwe yabaddeyo. Nze kale bye bampa birala bagambye abateeseteese enkuuka eno Abe Musinguzi yes ne Abe Mukiibi nkaaga ate nga babiwuliriza bulala abateeseteese enkuuka eno Abe Mukiibi Abe Musinguzi ne Abe Mukiibi nkaaga be babadde miki Busesebbu ate nga yawusiddwa nnyo ku luno atakuumira mpeera batukumye tukwatagane mu programu endala ye Katonda kuuma maaso moogi. Uganda Eyenkya